Lesando olwomukago lusembyo nabadde Dr. Jose Chameleone nembako bendanyumizaako naye nemubuuza nti nno nti olunaku olwaleero bw'otunulira Palaso dokita muli ki kyofuna yayogera ekigambo kimu n'agamba n'abagamba nti omwana oyo temumujajinganga n'abagamba nti omwana oyo ajja kuba w'amaanyi abantu nga bawakana nga batunulira ntandikwa eno tebamanyi kiki kijja mu maaso nze nga mulaba n'agamba kabatulugunya mumutegeere Palaso gwe bw'otunulira Dr. Jose Chameleone nkuluwo byonna abikoze ate era akyabikola muli gw'owulira otya okubanga Dr. Jose Chameleone waali gwe bw'omutunulira kikyolaba nze olumu ngenda nenebaka nendoota nga Dr. Chameleone si muganda wange nempawamuka mu kibulooto enkyentiisa wanga simanyira gye nsobola kubeera singa tabati oyo ate Dr. Chameleone mwana ebirwadde bize bi-covid biri mu kutta abantu essaawa abantu bategere nti waliwo abantu abajanjabi emyoyo gyabwe okuyita mu birwadde byonna ebbanga ddene ate bayimirire wamu nabo ne Katonda atugumiza okwo. Dr. Chameleone is a legend. Bwe mutunulira sinza nakikiriza nti ne muganda wa ate sobola kwebaza Katonda kimala kubanga I have lived life. Ndabye ensi, ntambudde ensi, nkoze byenjagala olw'ensonga bambi yayiwawo omubiri muzira. Era Dr. Chameleone, I salute you. Thank you for paving the way. Since nze kanjendi osanga singa twali Chameleone twandibadde sunambeni osanga singa fena yatu influence nga mu ngeri nyingi era respect and love and large up ngokyali mulamu mwana. I love you brother. Kyakabi nnyo muganda wange, kyakabi nnyo ekyenkaniddeawo. Yes, kyakabi nnyo ekyenkaniddeawo. Musajja oyo akwenyumirizaamu akuteekawo ng'ekyokulabirako mu buli mboozi yonna yonna gy'abanyumya. Twali wano naye nga bigambo 2-3 biri Palaso ng'olabira ddala nti nno mu butuufu kati akwenyumirizaamu nnyo kuva dda yadde kati kiraga nnyo naye kuva dda tanvangamu oyo general ebyaddala. Yes, musajja wattu abeerawo oyo musajja mwana sina ne bombuuza like ebintu nongamba menye ebintu 5 byomumanyi ko bisobola okunnema kubanga oyo ensi yonna ekimanyi ayeewo omubiri kyovolaba mwana ate nja kutwala sacket nenga kyovolaba twamufudde president w'ekibiina kyaffe ekya Uganda Music Superstars Association kubanga yekagwe twesiga kwegamba tulina omwagala nga mulamu tulina omusimula ebyo byakoze he deserves everything. Yes, kyekikulu nnyo. nze nzijukira moment emu twayimbako e Rwanda mu kisaawe bakiyita Amahoro Stadium nga ndi mwana muto nga ndi muganda wa Chameleone neffe twayita wansi ye nayita waggulu ne tumusanga ne bwe namusanga kugamba yandeka wano ku airport nga wa bulijjo nempita wansi ne musanga nga bikyuse nga wakabi n'atusuza mu hoteli ezasinga nabategeka stage ezasinga zonna nga sibikoleredde naye nga ndi ku ntuuyo ze nga nange gezaako kuba wakabi bambi omusajja otwayinga ekisaawe ng'adduka bw'ati nze nali muto nzijukira moment waliwo moment zojjukira ng'oli mwana mutoye ne mutunulya bwenti ng'adduka nga amagye gamuddukira ng'ensi n'ensi yaya neyise ku ttaka nga takyali muganda wange era singa yali asobola okunneegaanirawo yandineeganye naye olaba yayambuka eyo yonna paka ensi gyekoma n'atanneegaana nasigala nga njagala nasigala nga njigiriza nasigala nga ngerezaako omuntu muwa respect nene nnyo ate mwagala nnyo omusajja mwana ate nga njagala nkimugambe nga akyali mulamu. Kyakabi nnyo. Muganda waffe ali atya Daga? Ate oyo Douglas Mayanja kati gy'olaze Daga kati oyo bwe ntandika omwogerera ate mba nga musala cepe oyo Douglas Mayanja Wizomanizo be bayimbi abasinga catalog mu Uganda gye bayita hits. Abo abaana bayimba yayimba oyo Wizo era nze nsasira abantu aboogera n'erinnya Wizo nga tamaze kujjako nkofiira ye kubanga oyo omwana yayimba mwana n'akulembera eggwanga lino n'agenda ne ku BET carpet n'atulaga nti kisoboka. Ffe ng'Abafirika ng'Abannayuganda tulina okuyiga okwagala. Bob Marley yabagamba, for how long shall they kill our prophets while we stand aside and look. Osegera n'abayimbira redemption song
nga bagamba nti waliwo bannabbi betulina ng'Abafirika naye nga bannabbi baffe abo babatta oba nga naffe twegattako n'okubatta naye nga birabo binene okuva eri Mukama Katonda nannyini buyinza. And I wanna say Weasel is one of them, AK-47 is one of them, Radio is one of them, Chameleon is one of them, and I am their family, and I do the best I can, and I think I'm one of them, or I will one day maybe prove that I'm one of them. And I salute them that came before us. You did an amazing job. There will be no Palazzo without Radio. There will be no Palazzo without Weasel. There will be no Palazzo without AK-47. There will be no Palazzo without Chameleon. There will be no Palazzo without Paul Cafero. There will be no Palazzo without Basude, Livingstone, Katumba, no, Livingstone, Kasozi, Walone Katumba, banji betwakola tulaba mwana. Palazzo ine ekintu kyewakola nakinyumizaako abantu lumu wano twali mu pulogulamu naye ne balowooza nti nno engeri gyenyumya nnyo ebibuuzo ebyokubalaata ne balowooza osanga nakyo nkireetere mudde mubuuzi zakubalaata ku Aero Beach n'ojja backstage n'ojja nga olamusa ku bayimbi banno wabula watunula eri wasemba n'olengera bamuzeeyi ba Afirigo Band nga batudde awo. Palazzo kibakola ekijjukira wajja n'ofukamira wansi n'olamusa abazeeyi abo ng'oli wansi ku ttaka n'onyumya nawe eddakiika nga 10 nga tonnavaawo. Kiki okola ekintu ng'ekyo ng'oli superstar? Ekintu ng'ekyo nkikola kubanga nange njakerako enkya nga ndi muzeeyi nga sikyalina maanyi galwana namwe. Katonda bw'ali bansaasidde n'empangala okutuuka awo naye nkimanyi nja kuba njagala ebikolwa byange n'ebigendererwa byange binjogerere nanga abantu bampe ekitiibwa olw'eryo ettaffaali lye ndibangasseeko. Afrigo Band nze lwensoko abatonga naffe ate tuli bubbebi ne batutwala eGaba Beach nga Afrigo Band gye yakubiranga. Taata waffe yali faani nnyo wa Afrigo Band era omuntu yenna nga bamuyita Mayanja bw'ayimiriranga ano ne yeegaana Afrigo Band mukomerere kubanga twakula n'ebintu bibiri awaka ebyasinga amaanyi. Afrigo Band ne Michael Jackson wale ekyokusatu yali Yvonne Chaka Chaka. Kati Afrigo Band twaja admiringa nnyo nga tuli bubbebi ne tugenda ne tulaba bajiwani Kawalya nga bakubye hit zijimu wange zani we've supported them. Bwaba ngaliyo number 1 fan wa Afrigo Band mu nseno bamuyita Mr. Mayanja Senior Anzala. So wensanga abantu abo mbawa ekitiibwa ekyenkomeredde mbasiima olw'ekyo kibakola. Mpulira nga sina bigambo byensobola bagamba okuleka kwegamba okwisobwisa emikono mu maaso ne mbawo omukwano nga bakyasobola okugufuna ate nange ndi faani waabwe. Ndi faani kwegamba ngeti nga starstruck nga labe John Kawalya ate nampa obudde nga faani we yalaba Palazzo nange nyinza okuba n'obutyoni bwe namukubeere bumuyitaayitamu nga bumunyumira. Kituufu. Naye nga ate nze ndi faani nnyo kati naye ne musanga kugamba we should love them because we all need love. Ate ffenna tujja kubeerako nga bo ffenna tukula naffe tujja kwagala omukwano. Ekyo kituufu nnyo kyakabi nnyo nga wakajja twali tumanyi oli muzungu nga tukulira ng'oyimba mu nyimba. Onampita mu ne muzungu asinga n'obweru kale mwana. Nga omuntu bwawulira audio nga tannaba video ng'agamba wulira omuzungu bwakulukutira mu gundi bwakulukutira era twakaana nnyo ku luyimba luno kolabe yabaleetako ziba amaaso bagamba bannange ono omuzungu bamugjewo kati musaya baliko omuzungu ensiganye yaliko naye era naawe egundi engeri gy'okulukutamu ebigambo byo kati wano obadde okulukuta nga balowooza nti oba kiki kino nti oba alina omuzungu gwe wazze naye munange ng'oluzungu lwe lwayawukana kutya ku luno lwabalala gundi kubanga bonna baganda baffe balufuuwa budinda naye ate gwe olugaaya bukusu lwange lwa bukusu naye nedda nagenda nga ndi mwana muto ngenda mu America nenkulirayo emyaka ejawera ate saava ku ati wange nasigala nga munoonyerezaako nga muyiga era nkola ebyo nebisoboka okulaba nga mbikola ate ne ngetinga nnyo inspired by baganda wange ba Radio and Weasel
nga ndaba ba breaking the barriers nali suubira nti tezisoboka. So with that inspiration nenkomawo ewaka naye nadda n'ekirabo nange kye nali simanyi nti languages bagitana language barrier nti waliwo ekintu ekiyimirira mu kkuba oliyo nga bakiyita language. Nenkomawo wano ewaka nenzuula nti nze Katonda yali anyambye nga nsomosezza kye bayita language barrier. So nenkyenyumirizaamu nti nsobola okuyimbira diverse audience olw'okuba mbeera mwe nakulira nsobola okuyimba ebintu omuzungu n'abimanya n'omuddugavu n'abimanya kati nenfubanya ate ndabe nga ate ne wano mu Uganda nteekawo ettaffaali lyange kuba byonna nabikola ne mbalaga talenti yange naye ate abantu ne balaga nti si bamativu. Kale abantu balaga nti bamativu naye waliwo system gye bayita music industry neraga nti nina buhadozi obulala bwe nali nina okubuuka nenzikiriza nange saaba muyizi mubi nenzirayo nembwetegereza nenzija nga mbubuuka kamu kamu kivola bakati Uganda ena music ambassador bayita Palaso yabuuka buli hado nga wona omuteeko obolesani inshallah tugenda kuba tunes kyakabinyo nga tutandika oyogedde ku Uganda Superstars Association. Dr. Jakulira kati president. Yo, respect my president. Oh Uganda. Tubulambuzi anthem. Nega anthem tunojuko. Atubulamu anthem ya Uganda Music Superstars Association. Kiki ekiri amabega wa the president yatubuli. Kiki ekiri amabega wa enteekateeka eyo? Enteekateeka eyo kutwalizawo. Enteekateeka eno. Kigaziye mu katono nnyo. Uganda Musician Superstars Association. Echa super Dr. Jose Chameleon yakigase. Tuwadde Uganda Music Stars Association. Kati ifo se superstars. If you're not a superstar, you're in the wrong place. Banange bana Uganda obomu gemani. Abayimbi boogera ku obumu bwe buliwa. Obumu si bwe bw'okugenda mu amburere oba mu katika akamu ne mwegattirawo ng'abayimbi. Obumu kwe kubeera nga muli wamu myoyo, muli wamu mibiri, muli wamu mu birowoozo, muli wamu mu bukulembeze. Obukulembeze bwaffe obwa Uganda Musician Superstars Association bukulembeze waffe bukulembeddwa Dr. Jose Chameleon nga president waffe nga ye muyimbi akyasinze okuyimba mu East Africa yonna oba kusemazinga Africa ate nga yandisinze ne mu nsi singa Abannayuganda tamu okukkiriza n'obusobozi n'emibyogo omukisa tetwagumuwanga bwe twandyagadde oba tetwasobozesebwa oba twamuwaffe kitwalowooza nti twamuwa naye nga tekimala Mukama yamanye. Kakati ekibiina kino kikwata ku bwe bayita ba superstars. Superstar yani osobola okumenya ennyimba 5 nga zizo ng'eggwanga lizimanyi. Superstar tulabye mu kaseera kano nga olw'embeera gye tulimu ng'abantu bagenda kufa balowooze ba superstar bafudde nga ba superstar bakyali balamu. Kati omuntu alina otegeera nti afudde si superstar oba afudde superstar. Kakati mu mbeera eno tugenza okulaba abantu balina ebizibu era gavumenti nevayo nejjayo omukono netandika okubeera ng'eyamba ku bantu. Fortunately negamba mugiyamba music industry tukyebaza kuba kati nze ng'omuyimbi nga nze mbuuse nengende South Africa nenkola video zange nenkomawo sizifunyemu nga bwe ninazifunamu singa mbadde n'omukisa. Mbadde lero ne muganda wange Moshi Mavoko nga tuli waka nanyumiza story nangamba yatundako n'essimu ye mu covid muno ashutinga video y'oluyimba olumu lumusinga okunyumirwa eyo gye muli abamuwagira abamwagala nentegera nti abayimbi balina obulumi naye ng'ekisinga okuluma abantu batwala ssente z'abayimbi. For example government yakutte ssente neziwa bapromota. Bapromota it's okay bambi bakola omulimu gwa ttende era tetusobola bazanyirako naye nga tonatuuka ku bapromota aliwo kibayita content creator kubayita omuyimbi akola content original yasookerwako kuba awatali muyimbi tewali promota tewali DJ tewali embeera ebwetyo kati tewali bantu bangi naye neŋŋamba oli bw'atandikira wa promoter abasookedde mu P5 n'abooka P1
kubanga before the promoter waliwo abantu bangi waliwo ne bebayita ba music promoter nga siba events promoter nga bo batambuza music kituufu waliwo ba DJs nga Suna Ben the originals nga bebakuba music waffe kati tutegeera ngeri gye mutuuka kubategeka bivulu kuba ekivulu kyekisembayo okutegekebwa nga omuyimbi akikubye ne wano nga tetulina kikuba mwana tuyita mu makubo mangi tuyita mu ngalo z'abasajja nga Basuna Beni ne batuwa emikisa ne tugenda ne bateekako emunyenye eyo so ntugamba Uganda Musician Superstar Association y'abayimbi be mumanyi be bagamba nti oyo gundi oli gundi abo nga bwe bavaawo Ugandan music industry eina ekyukako saidi netwegatanga ba superstars ensonga zaffe zibuliwe tusobole okukolagana ne bannaffe abo abaddako tukoze eki abatafuna mu Uganda Musicians Superstar Association eriwo nga abayimbi balina akasengejja mwe balina okuyita si buli muyimbi nti tuli naye era ffe ekyatujje mu kitongole kyati tulina kitongole kyetulwanyisa ebigendererwa byaffe by'amaanyi n'ekyatujje mu bitongole ebirala kwe kubeera nti ebitongole ebyo bigasse buli omu there is categories waliyo ba legendi waliwo abakatandika waliyo bani ate waliyo ba superstars nga bo bookya ne kati babadde bookya okuva lwe bajja basigadde bookya ate nga balina ettaffaali lye baali bagasseko nga balina n'ennyimba omuntu z'amanyi nti oluyimba luno so yeyo association gye tuliko era association yaffe si ya buli omu tugina akasengejja akatwawulamu olw'okuba nti empigi bakuyita ekitegeeza nti naffe tukuyita twagala ojje nga buli wamu bakuyita Palaso kansembye akabuzo kamuntu otumamirire tulabe ekiddako abantu bakanula nnyo amaaso